n'agamba ayita investigation okusobola okulaba nga anoonyereza olukwe lw'okuba Bobi Wine amasasi. Ababuuza ki ekyaviiriddeko Kyagulanyi okumukuba amasasi. Mathias Mpuuga tukimanyi bulungi nti memba wa Parliament wa Nyondo mukungwe, y'omu ku bajoyininze lisiti y'aba politician ne ku figure is demanding investigation ey'olukwe olw'okuba President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu omukwano gwange ali eyampuliriza. Mpuuga okusinziira ku Twitter ku mukutu gwe ogwa Twitter avuddeyo na kolinali condemninga ng'ayagala kumanya bullets ne attack yabadde eyawaggulu ennyo ng'ekolebwa ekitongole ekya poliisi. Agamba buli muntu, buli teeka oba buli mateeka gakirowoozaako, buli muntu akirowoozaako, ne munnayuganda yennyini akirowoozaako. Agamba ekyo kyabadde kyetaagisa ye kyavudde ku ki. Basaasidde nnyo Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bamusabira asobole okuba ng'afuna quick recover, ng'eno we badimandinga poliisi ennyonnyole okukozesa omukono ogw'ekyuma. Nsonga ki eyabakwasizza omukono ogw'ekyuma saako n'okutandika okufayalinga amasasi saako n'okuba tiyagaasi? Baagala poliisi ebeereko ng'ebannyonnyola. Kitegeerekese bulungi nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'abantu, amanyikiddwa Robert Kyagulanyi, mikwano gye, abawagizi be, famire ye babanja obwenkanya n'obwetwaze ku nsonga eno. Kitegeereka nti neno accident yabaddewo ey'okuba pulezidenti wa Robert Kyagulanyi amasasi yakanze bangi era yalese bannayuganda nga beebuuza nga badimandinga ansa okuva mu b'obuyinza kino kyabadde ku ki, y'ensonga lwaki kyabadde kituukawo. Kubanga tewabadde ensonga ekubya pulezidenti Robert Kyagulanyi masasi, kubanga yabadde agenze kulabako looya we kumukyalirako ng'era omuntu w'anaatambulamu, naye poliisi gye yavuddeyo okubanga efayalinga amasasi kyewuunyisa. Kitegereka nti nno kuva emabega nagambye si gwe mulundi ogusoose okwagala okuba 97 eba pure organic bajja kujjanjaba bulungi nnyo. Bagambye eddagala lyabwe tebaliseera, mujja kukkaanya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bannange twongere okusabira pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera gy'alimu yeeyo. Abasajja bamalirivu okubanga bamusangulawo, tebaagala atuuke mu kalulu ka 2026. Abasajja bakatidde naye ne banaakola batya? Kati kyemmanyi wano abakulembeze abasinga abadde ku mbiranye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda kwesowolayo, buli omu adimandinge investigation ng'alaga afaayo nnyo. So mu bano tetumanyi ali mu lukwe olwo. Jjukira ebintu bingi bijja bikolebwa naye mulabewo akubeera ku mwanjo nnyo, gwekyo kye njagala omanyi. Wabula tulina okubeera nga tuli bulindaala nga twebereramu tusobole okuba nga tuprotectinga saako n'okuprotectinga ekibiina kyaffe newamu nga etunyweza n'enkulaakulana n'amaanyi ge tutaddemu amangi ennyo okulaba nga ensonga zigenda mu maaso, ng'ensonga zigguka gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Tuvudde wala so kano si ke kaseera ak'okuba nga tuli nga twesolayo nga batiitizi okuba nga tuyitamu akatengo. So munywere tusobole okulaba nga ensonga eno tugigusa. Tubaagala nnyo, tubategeeza nti temuva ku UG Updates TV, tugenda kuba nga tukumawo ne information gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Mwebale nnyo.